Abooluganda n'ab'emikwano balamusizza nnyo. Amanya nze Jan Nakitende Mukiibi. Era leero tubaleetedde engero nga bwe zaagerebwanga bajjajjaffe. Engero zino nnungi nnyo eri abantu abakulu okwejjukanya era n'eri abaana abato okuyiga olulimi lwaffe Oluganda nga bayita mu tekinologiya oba omulembe guno. N'olwekyo muwulirize ky'otategedde, buuza omuntu omukulu oba kiteekewo wansi mu comments tujja kuddamu. Olugero lwaffe olw'okusatu olwaleero baluyita ekyalobera envubu okulya ebyennyanja. Awo olwatuuka Abooluganda ng'otulabira. Ggulu oba abangi gwe bamanyi nga Katonda ng'atonda ebisolo, ebinyonyi n'ebyewalula. Era buli kitonde ne kiweebwa aw'okubeera ku lukalu, mu mazzi oba mu bbanga. Era buli kitonde ne kibeera kisanyufu nnyo. Si ku luyisa eyo, olwali olwo nga Wanvubu ne Nanvubu nga balaga obutali bumativu ewaggulu. Olw'okubawa olukalu n'atabakkiriza kweyagalirako mu mazzi. Ng'era bamusaba abakkirize bawugengako naddala mu biseera by'omusana nga gwememula. Ggulu n'abekkaanya n'atabeera mu mativu olw'ebigendererwa byabwe. Emimwa gyabwe nga migazi nga lwera, amannyo gaabwe nga masongovu ate nga moogi okukira amafumu g'abatujju. Nga banene kwenkana kyalo kiramba, okusingira ddala ng'emimwa gyabwe tegituulira awo. N'alowooza nti ebyennyanja, ensonzi n'enkejje bijja kuba byolekedde okusaanawo. Jjukira, Ggulu mu mazzi yali yateekamu lumala byakulya ggoonya. Nga tasobola kuteebereza kiki ekiyinza okubeerawo singa ateeka bakaliira zissa busolo ababiri mu migga n'ennyanja. N'olwekyo Ggulu n'agaana okusaba kwa Wanvubu ne Nanvubu, n'abagamba beeyagalire mu nsaalu ne mu bibira, era bakozese ensulo okubamala ennyonta. Mu kiseera kino baawoloma era ne booza ne ku munye nga bwe bawogganira Ggulu mu maloboozi aganyiiza, ne beeziribanga nga bwe beegayirira Ggulu akyuse endowooza ye. Ggulu yalwadda ki? N'agonda. Naye n'abagamba bakole ekisuubizo eky'obutakwata ku byennyanja, okubirya oba okubirumya. Wanvubu ne Nanvubu ne balagirwa okulyanga omuddo. Ggulu n'abalagira okumukakasa buli kiro nti tebalidde byannyanja era balidde muddo. Wanvubu ne Nanvubu ne basuubiza obutamenya mateeka ago, era ne badduka ne beesogga eddubi nga bwe bawuluguma olw'essanyu. Na buli kati Bawanvubu ne Bannanvubu bamansula obusa bwabwe ku lubalama lw'ennyanja n'emigga. Ggulu asobole okukakasa nti temuli magumba ga byennyanja, era Bawanvubu bamansa obusa bwabwe nga bwe basekera waggulu olw'okunyumirwa okubeera mu mazzi. Abooluganda, nange awo we nalabira. Weebale nnyo, kale n'olulala okola nga bw'otyo, genda weebake n'omuto gubikke, n'akanyebwa kaako tokalya nga kookya, kajjako ky'omumiro. Kaakati omulabi bwaffe omulungi, mu lugero luno ofunyeemu ki? Ky'oyizeemu kiteekewo wansi mu comment section wamu n'ebibuuzo byonna by'ofunye mu lugero luno. Ate lindirira olugero lwaffe oluddako olwa
tetwali baana twali ntula. Nsigadde nze Jan Nakitende Mukiibi, muzzukulu wa Ndugwa.